بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. twebaza Allah w'ekitiibwa nannyini matenda amajjuvu nannyini kutonda nsi eno era nassaamu buli kimu kyonna ekiruŋŋamya omuntu, nassaamu n'ebyo byonna ebigezesa omuddu we nga bw'atugamba Allah nti waja'alnahu najidain, yateekawo amakubo abiri ng'oli waddembe okweronderako ekkubo ly'okakasa nti lye likutuusa ku ekyo Allah ky'ayagala, oba okweronderako ggwe ky'owulira ky'oyagala ky'okakasa nti kutuusa ku ggwe ky'oyagala, naye nga teweerabira oluvannyuma lwa byonna waliwo okubalibwa n'okutunulwa ku buli omu by'aba akoze. Nga bulijjo amannya Omaru Sulaiman Kasule okutwala mu erimu eyitibwa obusika, nga tuli ku busika bw'abooluganda lw'omufu abalina emigabo abantu 9. Olwaleero kyali ku muntu, tuli ku muntu wakuna nga twalaba taata ne tulaba jjajja musajja ne tutunuulira maama. Olwaleero tugenda kulaba jjajja mukyala. Naam, ekisookera ddala agamba nti jjajja mukyala ono waliwo gwe bayita jjajja omutuufu okusembeza ku busika ne jjajja atali mutuufu. Olwaleero gwe tutunuulira gwe bayita jjajja omutuufu okutwala ku busika bwa muzzukulu we, oba asobola okubeera ng'asikira omufu. Agambye nti wahiya aljaddatu sahiha, ye jjajja omutuufu allati la yadkhulu fi nisbatiha ila almayiti dhakarun masbuqun bil untha, ye jjajja oyo asembeza aba akajingiro akamusembeza direct ku mufu nga tekaliimu musajja yenna mu makkati awo. Musajja yenna mu makkati akulembeddwa mukyala. Kitegeeza nakibannyonnyolako emabega kitegeeza nga bw'olaba maama wa jjajja musajja oyo nga yazaala maama, yazaala gundi ani, jjajja musajja oyo yazaala maama wa maama wo. Kiyinza okulemba okutegeera ne practical ekitegeereka nti jjajja omukyala oyo nga yazaala jjajja musajja oyo n'azaala maama wa maama wo, kitegeeza abeera jjajjaawo oyo gwe bagamba. So jjajja omukyala oyo akulembeddwa jjajja musajja, aba tasobola kujja mu busika wano gwe bakutegeeza. Nolwekyo wahiya ono kati jjajja gwe twogerako omusika, wahiya ummul ummu, ye maama wa maama wo, kitegeeza ye jjajjaawo. Wa inna alat bimahdhi al inathi, n'okudda waggulu nga tutambulidde mu layini y'abakyala, kitegeeza maama wa maama wo ye jjajja asooka, maama wa maama wa maama wo, maama wa maama wa maama wo, jjajja owookubiri mu bamaama mu kusayidi ya maama ng'okwambuka waggulu, mbeere faanako bwetyo. Wa ummul abu, ne jjajja ku sayidi ya taata, ye jjajja mukyala azaala taata. Abo bajjajja abakyala be boogerako bava ku sayidi zombiriri naye nga bafuna omugabo gwe gumu. N'okudda wa ina alati mahdhi al inas, n'okudda waggulu nga tutambudde mu layini y'abakyala. So sayidi ya taata jjajja mukyala azaala taata, ne ku sayidi ya maama jjajja mukyala azaala maama. Abo bajjajja babalibwa nti basika, n'okutambulira mu layini yaabwe nti oyo jjajja bw'aba taliiwo naye jjajja eyalibadde maama we asobola okujja mu kifo ekyo, ne ku sayidi ya maama era nakyo bwe kityo. Nolwekyo fahataani lyaddataani waarithataani bi ijmaa'i ahli ilm, bajjajja abo boolaba basika olw'okwegatta kw'abamanyi, bonna abamanyi bakyegattako ekyo. Wa in alata, n'okudda waggulu, wa kanat fil qurbi sawa, ate nga bali mu ddala lyerimu erisooka. Katugeze nti jjajja mukyala azaala maama yasooka, ne jjajja mukyala azaala taata nga weebali, kitegeeza bali mu ddala lyerimu. Naye singa kisangibwa jjajja mukyala azaala maama nga yaaliwo, ate nga jjajja mukyala azaala taata yafa, naye ng'ate waliwo maama we, kitegeeza nti abo eddala liba lisembeddeyooko, baba tebenkanankana mu mbeera efaananako bwetyo. So ow'okumpi yasembezebwa. Nagamba nti wakanata fil qurbi sawa, man infaradat minhunna akhadhat sudus. So singa omu abeera azze nga yaaliwo
mu madaala ago nga baawukanye kiba kitegeeza oyo abeera aliwo yasobola okuba nga atwala omugabo oba ali mu ddaala erisooka yasobola okutwala omugabo ogw'ekimu ekyomukaaga wayini gitamaata ate babeera nga basangiddwa bombiri nga bwe bali nga bonna bali mu ddaala erimu ishtarakta fiihi babeera basobola okwegatta mu mugabo ogwo ogw'ekimu ekyomukaaga buli omu naaba nga atwala kimu kyakusatu mu mugabo ogwo. Ojja kulaba ekitabo ekiyitibwa byaleetebwa mu kitabo ekiyitibwa Asarajiyatu ma'a sharhiha safha ya 135 neziddako naga nti Raddul Mukhtaru ala Duraril Mukhtari mujallad ogw'omukaaga safha ya 772 Aqdul Jawahiri Thamina mujallad ogwokusatu safha eya 439 ne 447 Hashiyatu Dusuqi ala Sharhi al-Kabiri nakyo kitabo kyabinyonnyola mujallad ogwokuna safha ya 462 Ashalul Madariki nakyo bakinnyonnyola ebintu ebyo muri mujallad ogwokubiri safha ya 439 ne 441 Arrahbiyatu ma'a sharhiha nakyo kitabo kyabinyonnyola safha y'ensanvu neziddako Mughni al-Muhtaj nakyo kitabo mujallad ogwokuna safha y'ekumi ogatteko 20 paka 21 nakyo bakinnyonnyola ogendere ddala ku safha eya 25 paka 26 osobola okwongera n'ogaziwamu. Irshadul Farid nakyo kitabo safha y'enkaaga ogendere ddala ku 65 paka 66 nabo bakireeta. Al-Mughni omujallad ogw'omwenda safha eya 45 wama ba'daha neziddako. Majmu'ul Fatawa mujallad ogwa 31 safha eya 352 paka ku 353. Al-Adhbul Faid nakyo kitabo mujallad ogusooka safha ey'enkaaga munya ne safha eziddako busika obwo basobola okuba nga obunnyonnyoka bulungi. So n'olwekyo ekyo nno bamanyi bakyegattako. Wakhtalafa ahlul ilmi fi tawrithi jaddati ummil jaddi. So baayawukana mu mbeera ya kukola ki kusikisa jjajja wa maama wa maama wa taata. Kitegeeza nti jjajja mukyala owookubiri yazaala maama oyo n'azaala taata. Abamanyi bwe baawukanira wahiya ummu abi al-abi maama wa taata wa taata. Ummu abi al-abi maama wa taata wa taata. Abamanyi abamu bwe baayawukaniraawo wa ina alat bi mahdhi al-inathi n'okudda waggulu faljamhuri ala tawrithiha naye abamanyi beegatta abasinga obungi ne bagamba nti oyo maama musika khilafan lilmalikiya alladhina la yarithuna indahum illa aljaddatan sabiqatan. Okwawukana ne kusaidia Imam Maliki bo bakulembeza bajjajja babiri nga bwe twogedde nti jjajja kusaidia maama jjajja mukyala asooka ne jjajja mukyala kusaidia taata asooka. Abo bo bebala nga abasika abo bebasikisa ku saidi eyo. N'olwekyo ummu maama wa maama wa ummul abi ne maama wa taata ku saidi ya Imam Maliki bo bebakulembeza bebakonsidering abaddako awo tebabaleeta. Kama ikhtalafu fi tawrithi al-jaddi ummi abi al-jaddi ng'era bwe baawukana era abamanyi mu busika bwa jjajja wa maama oyo nga yazaala taata oyo n'azaala jjajja. Ebyo bisobola okutegeerekeka naye nga byetaaga practically oyinza obutabitwalako nnyo birowoozo. Wahiya aljaddatu kitegeeza jjajja eyalibadde maama wa jjajja owookubiri gwe bategeeza wahiya jaddatu almudliyati bidhakarin warithin fawqa al-abi. So nga ejjajja oyo abeera azze naye ng'ayitidde ku musajja nga jjajja oyo ali waggulu amakulu jjajja ng'oyise ku saidi ya taata jjajja oyo ng'owookusatu nga bwe tugambye jjajja owookubiri oba owookusatu naye nga maama we gwe bagamba n'agamba nti ka ummil jaddi wa abihi nga maama wa jjajja ne taata we wa ina alat n'okudda waggulu fahiya warithatun inda al-hanafiya abo nno ku saidi ya Imam Abu Hanifa ne Shafi'i
bo bakola ki babasembeza khilafan anil malikiya wa alhanabila okwawukanako eri saidi ya Imam Maliki ne Imam Ahmad ibn Hanbal. Ebyo nno jabbiraba mu bitabo byetwogedde waggulu, ojja kukeberamu mu miryango egyo babireeta. Wasawabu insha allahu taala, naye ate ekituufu ku nsonga eyo owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga yemubezi waffe anna hataini aljaddataini warithataini, bajjajja abo babiri ku saidi ya taata basika lianna kulla wahidatin minhunna jaddatun sahiha, kubanga bonna nga bo balabye bwe bazze bajjajja mukyala abo bayitidde ku jjajja omutuufu ow'obusika, era babeera balina okujja modeliyatu biwarithin, bayise ku basika. Ka ummil abi, babeera bafaanaganako nga bw'ogamba nti taata jjajja maama wa taata, oba ummil ummi, oba maama wa maama ye jjajja mukyala. Ebyo ojja biraba abamanyi babinnyonnyola ku nsonga efaananako bwetyo. So wa ala hadha waljaddaatu alwarithatu ala nahwi taali, ku nsonga eyo bajjajja abasika mukkirize be tubatumaliriza nabo tubannyonnyole. Bajjajja abasika bakunnyonnyola emitendera gyabwe. Ku saidi ya Imam inda almalikiya la yarithu illa jaddatan, ku saidi ya Imam Maliki bo bakonsideringa bajjajja babiri, jjajja asooka ku saidi ya maama ne jjajja asooka ku saidi ya taata, kitegeeza maama wa taata ne maama wa maama. Bebo betulabye wagabi wa inaalat mahadhi al-inathi, n'okudda waggulu be bajjajja ab'emirundi ebiri, bajjajja balimu emirundi ebiri. So wa ummul abi wa inaalati, ne maama wa taata n'okudda waggulu, kitegeeza nga batambulidde mu layini eyo. Wa inaalati bi mahadhi al-inathi faman infarada minhunna akhadhat as-sudus, bo baga nti abeera aliwo yatwala ki, kitegeeze nti jjajja wa maama yasangiddwawo, oba maama wa maama yasangiddwawo, yatwala ekimu eky'omukaaga, oba maama wa taata nga yasangiddwawo yatwala ekimu eky'omukaaga. Bwe babeerawo bombiriri bonna basobola okuba nga bakola ki, nga bakyegattako. Wa inda alhanabila, ate ku saidi ya Imam Ahmad ibn Hanbal la yarithu illa thalathu jaddati, bo tebasikisa bajjajja basooka ku basatu. Agamba hunna mwe muli ummul maama wa maama, wa inaalati min mahadhi al-inathi, n'okudda waggulu nga batambulidde ku saidi ya maama. Wa ummil abi wa inaalati min mahadhi al-inathi, ne taata ne maama wa taata nga bali abamaliki bwe bagambye, ne maama wa taata era naye okutambulira mu layini eyo, nti bwe bataliiwo jjajja oli addako omulala asobola okujja, jjajja mukyalo omulala addako. Wa ummil abi ne wa ummi abil abi, ne maama wa taata wa taata. Wa ummu abi al abi, maama wa taata, kitegeeza jjajja musajja maama we asobola okujja, oba kitegereka atali mukyala we, bw'abanga mukyala we asangiddwa nga taliiwo, naye nga maama we, maama wa jjajja musajja asobola okujja era n'abeera musika. Ku saidi ya Imam Ahmad ibn Hanbal bwe tugamba wa inaalati bi mahadhi al-inath, n'okudda waggulu mu mbeera efaananako etyo. Faman faradat minhunna, oyo abeera asangiddwawo mu bo akhadhat as-sudus, yatwala ekimu eky'omukaaga. Wa in ijtama'na, bwe babeera nga bonna we bali bajjajja abo, fa in tasawayna, ate ne babeera nga benkanyenkanye mu madaala, fi daraja fasudusu bainahunna thalatha, bonna basatu basobola okuba nga bagabana ekimu ekyokumeka eky'omukaaga ekyo bonna omulundi gumu, nga buli omu atwala ku saidi yonna, nga bakonsideranize ku saidi ya maama, ku saidi ya jjajja ne ku saidi ya jjajja. Nagamba nti waman qarubat minhunna fahuwa laha wahdaha, ate abeera ow'okumpi ng'asinga banne eddaala, tugeze jjajja asooka ku saidi ya maama nga ye maama wa maama yaliwo, naye nga bali bajjajja, ate waliwo bajjajja ab'okusatu n'ab'okuna, ye maama wa maama yakonsideringibwa n'atwala ekimu eky'omukaaga. So madaala g'abajjajja gatunulirwa. Wa in adlati ihdahunna biqarabatayn warithat bihima thuluthay sudus, bw'abeera nga saidi zombiriri bazze nga basika, ngera bayitidde ku abo ab'eŋŋanda abasika, basobola okubeera nga basikibwa ne batwala ne bagabana ekimu eky'omukaaga. Abo nno ku saidi ya Imam Ahmad ibn Hanbal. Wa inda al-Hanafiyya wa Shafi'iyya yarithu arba'u jaddat, ate ku saidi ya Imam Shafi'i ne Imam Abu Hanifa bo bakonsideringa bajjajja ba mirundi ena. Bajjajja bano balimu emiteeko nga bwe tukinnyonnyodde.
ku saidi ya Imam Ahmad ibn Hanbal tubalabye bongeddemu jjajja omu ne bakonsideringa bajjajja basatu, bongeddemu maama wa jjajja, naye ate wano tubadde tukonsideringa bakyala ba jjajja, jjajja mukyala kitegeeza ye mukyala wa jjajja. Kakati wano ku saidi ya Imam Shafi'i ne Imam Abu Hanifa bo bagamba bajjajja bakonsideringa bamiteeka ena oba bamitendera ena. Agambye nti hunna ummul ummu, mwe muli jjajja azaala maama, kitegeeza maama wa maama ye jjajja mukyala, wa inalat n'okudda waggulu bimahadhi al-inathi nga batambudde mu layini y'abakyala, wa ummu abil abi, ne maama wa jjajja owookubiri, jjajja owookubiri oyo nga yazaala taata, jjajja musajja oyo owookubiri nga yazaala taata azaala taata, kitegeeza maama wa jjajja owookubiri naye akonsidaringibwa nga omusika. Maama wa jjajja owookubiri, jjajja owookubiri oyo yazaala jjajja musajja, jjajja musajja n'azaala taata w'omugenzi, kye bagamba ekyo, oyo jjajja ow'omulundi ogwokubiri owookusatu gwe baleese wano. Wa in alat n'okudda waggulu bi abil madhukuri, bi mahdhi al-dhukuri nga batambudde ku layini yaki, ku layini y'abasajja. So ne bagamba wa umme abil abi, ne jjajja wa taata azaala maama wa taata, maama wa taata wa taata, kitegeeza maama jjajja mukyala, jjajja mukyala oyo nga yazaala taata, yazaala jjajja musajja, jjajja musajja n'azaala taata. Kyekyo kye bakunnyonnyola bwe kityo bwe kitegeeza. So bajjajja abana be bakonsidaringa ku sayidi eyo, babiri ku sayidi y'abazadde bombiriri ababasooka, ne baleeta jjajja maama wa jjajja owookubiri, ne baleetamu ne maama wa jjajja asooka, be bajjajja ab'emitendera ena be bagambye. So singa basangibwa nga bwe bali, nagamba fa indahum kullu jaddatin adalat bil inathi khullas, bo bagamba nti buli kyala yenna mukyala jjajja mukyala yenna abeera zinga musika naye ng'ayitidde ku bakyala bokka, au dhakarun khullas, oba ng'ayitidde ku basajja bokka, kitegeeza bw'ayitira ku basajja bokka abeera ku sayidi ya taata, bw'ayitira ku bakyala bokka abeera ku sayidi ya maama, kye bategeeza yabajjidde ku sayidi ya maama. So mu mbeera etyo etambula bwetyo bagamba n'okudda waggulu bakonsidaringibwa mu kubeera nga basika. Au inathin ila dhukurin fahiya waritha fa in kanat wahidatan akhadhat as-sudus, bw'abeera nga azze nga ali omu yekka yasangiddwawo emaali yonna agitwala ekimu eky'omukaaga. Weno kitamaana ate bwe bajja nga basukkawo amakulu, bwe bajja nga bali basukka ku omu naye nga bali mu madala ge gamu, wakuna fi darajatin wahida ishtarakna fihi, basobola okuba nga beegatta okuba nga bonna basikira omugabo ogwo. Walladhi yadhharu wallahu a'lam, naye ate ekituufu kye tuyinza okulaba mu byonna ebyo, Allah yasinga okumanya, anna qawla al-Hanafiya wa Shafi'iyya awla wa arjah, ekigambo kye tusembezzaayo ekya Imaamu Shafi'i n'ekya Imaamu Abu Hanifa bye bigambo ebyesigamirwako amakulu okubanga baleeta bajjajja abo abana, li anna kulla wahidatin min haula'i aljaddatu jaddatu sahihatu mudhiliyati bilwarithi, kubanga bajjajja bonna bano be baleese abana be bajjajja abasika abatuufu b'okubeera nti basika, abayitidde ku basajja, bayitidde ku basika era okujja nga bwe tukirabye. So kyekyo kye tulabye, bajjajja bali ba mitendera ena okusinziira nga bwe tulabye mu nnyonnyola. Batugamba jjajja asooka b'eddala erisooka, maama wa taata ne maama wa maama, be bajjajja mukyala ne jjajja musajja, singa basangibwa nga we bali be basika. Naye bwe baba tebaliiwo, tunonooza waliyo bajjajja waggulu ku sayidi ya taata, tusobola kitegeeza bajjajja bano balinayo bamaama baabwe okudda waggulu. Singa basangibwa nga bonna bonna kyeyi teziriiyo, ate tusobola okukonsidaringa bajjajja abalala mu mitendera emirala. Gamba nga maama wa jjajja owookubiri, maama wa jjajja asooka asobola okujja, kitegeeza nga jjajja mukyala taliiwo. Jjajja mukyala yaani? Ye maama otwandise mukyala wa jjajja musajja, mukyala wa jjajja musajja abalibwa nti musika. Singa batasangiddwawo, maama wa jjajja musajja asobola okujjawo. So tulina bajjajja abasooka ababiri, maama wa jjajja musajja asooka ne maama wa jjajja musajja, jjajja musajja oyo nga ali mu nnamba ya kubiri kudda waggulu. Abo bonna bakonsidaringibwa nga abasika okusinziira ku ndaba z'abamanyi. Wabillahi tawfiq. Bwe tunaba tudda tujja kulaba ate obusika obwa
amba embeera z'abasika okusaidiya abajjajja mbeera ki ze bakonsidaringirwamu okubeera nga basembezebwa ku busika insha allah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.